Ekikwekweto ekyo kinaayitako n'erugogo wano awali abavugira ku sayidi enkyamu. Mu malala waliwo ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobulamu Dr. Charles Ayume asabye gavumenti okwongera ku muwendo gw'abasawo mu ddwaliro ly'e Kawempe okukendeeza ku buzibu obuva ku bbula ly'abasawo. Bino ebijjidde nga waliwo n'abazadde abalumiza ab'eddwaliro okulagajjalira omwana waabwe n'afa nti emmese zaamulumye. Ensonga z'omwana agambibwa okuba nti alumiddwa emmese n'afa mu ddwaliro e Kawempe zongedde okulanda ababaka ba Paalamenti nga bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko k'ebyobulamu Dr. Charles Ayume bakivumiridde nga bagamba nti buno bawadde bulagajjavu bwennyini obwavudde ku bukyafu. Ababaka beewuunyizza engeri eddwaliro erinyirira bwe riti, engeri ate eriyinza okubamu emmese ne zituuka n'okulya omwana. Ekifo ekyo n'okgendayo obugenzi bagamba jjamu engatto z'oli nazo oyambale gawuni tukuwe engatto endala eziri sanitized, kitegeeza ekifo kiri seefu nnyo bwe kyandibadde. N'emmese weetuukayo neetuuka n'okuluma omwana, gavumenti erina okuliyirira famire eyo. Baagala babeewo okunoonyereza okw'enjawulo abazadde bano basobole okufuna obwenkanya. Okuwulira nga emmese zitandise okuluma abaana mu malwaliro ne zibakosa, ekisooka kituwa abaffe twebuuza ebibuuzo nti amalwaliro gaffe galimu obuyonjo obukuumibbwa butya. Kyokka Dr. Ayume ategeeza nga bw'ayogeddeko n'abakulu ku ddwaliro lino ne bategeeza ng'omwana bwe yafudde obulwadde obwa bulijjo nga si mmese ezo ezamulidde nga ebyogerwa. Kyokka basabye bannayuganda okulinda ebinaava mu kunoonyereza kuno kubanga omwana yaggiddwako sampolo era nga abasirikale ba poliisi bagenda mu maaso n'okukola ogwabwe. Let us wait for the report of police because the post-mortem was done. Okusinziira ku Dr. Ayume abasawo mu ddwaliro lino batono nga basanye okwongerwako. That's why nga Ababaka twagambye nti no, it is going to be a priority hospital mu mwaka guno ogujja okulaba nti no tubawa nsimbi okurecruitinga more staff. Abodde n'eddwaliro libeeko omwogezi waali asobola okulungamya ku nsonga yonna ebeeguddewo. Buli eddwaliro ng'eyo ezalisa abakazi 70 of them has to have a public relations person because ekituufu bakola. Eddwaliro ly'e Kawempe olunaku lifuna abakyala abazaala basoba mu 7 kyokka nga teriva mu mawulire olw'obuvuyo obubeerayo. Hanifa Kawoya Banjirana, minisita w'aguno naguli, minisita w'ebyobulamu ategeeza ng'ensonga zino zigenda mu maaso n'okunoonyerezebwako. The Director General, and I'm sure anything we have what we call a rapid response. So I'm sure they handled it. I am yet to reach the office and find out. Mawulire agabuutikidde olunaku olw'eggulo tulakulaze eggulire nga abazadde b'omwana ono okwawadde kitaawe waswa n'abooluganda bali ku ggwanika emulago b'eri omugoju ku nsonga z'omwana waabwe era nga ebawera okufuna n'omusawo eyalagajjalidde omwana waabwe. Kati eddwaliro ly'e Kawempe nze linsasula eddiba ly'omwana wange emmese zaabwe ze balunda. Ese ly'omwana gwe bazinze n'obugoyi bw'omwana kati buliko kituli. Lwaki batuswaza okutuuka kweta abasawo b'emulago? Pulezidenti Museveni atunule mu nsonga eyo. Patrick Omnyango, omwogezi wa poliisi mu kampala n'Emirano, yakakasizza ng'okunoonyereza ku nsonga eyo bwe kugenda mu maaso. Omusango ogezaako okuzuula kiki kyasse omwana. Freddy Kajubi yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.